kati ki government nga ya Uganda kyeyina okukola okuyamba ku bakadde okutuula bagambe neteeka lifugo omwana we Saudi omwana agenda kufuna sente bweziti wano omwana agenda kufuna sente bweziti tumusazeeko sente bweziti n'ekyokulala government bakendeze emisolo gye basala abeeri olw'ensonga omwana lwasindika sente bamusala sente nyingi ekyo nakyo kizibu kyekiriwo bamusala percentage nkugambye wali bali mu 5 omwana bw'abeera n'emitwalo 9 ekitono nnyo ayinza okufuna emitwalo 82 oba 83 sente ziba nyingi ziba sente nyingi ziba sente nyingi kati tosobola kugamba nti omwana ogenda musala buli mwana jjukira ezo bazisala per month katugeze bwe busindise buli mwezi buli bwosindike sente kale tusigamba nti per month buli bwosindikira sente ugambye n'erero walo bakadama basindise sente ene gundi eno ngetujjako nnyo sente nyingi Western Union ni mugulamu biki bingi Lubalusewa TV mazima ku mazima Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4 Matuga kasaalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4 tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mujeyune tubeere nga tugibatuusaako tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi rahisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinziira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda Egombe ku luguudo oluva e Matuga okudda Ssemuto eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe yino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima program nsonga ku nsonga wano ku Lubalusewa TV ajesa mulgemanya nate tuba tutumbudde okusobola kubanga tuba tuweereza bikibyo badde tomanyi nosobola kubanga obitegeera Lubalusewa tuli ku mikutu migatta abantu YouTube channel kwetuli tuli ku TikTok ne Facebook tugoberere osobola kubanga ofuna ebyo olina okufuna mu ggwanga ne mu nsi z'ebweru unakuwayo program nsonga ku nsonga ndine muganda wange tuli ku mulamwa ogw'abakadaama tukyatambula tubategeere baba mama obategeera ogenda kuba obategeera omukulu ono kabasika bamutuwe atoyanjwa ate tubeere nga tugenda mu maaso sebo tusobola okulaba nate ng'ogaddewo leero wano bakadaama banaawo nange ogaddewo nga baagala omanyi abakyala balina ebintu byebaagala nga tonneeyanjula baagala ow'emmotoka ne bwe bankadde nayenga motoka nyina muganda wange bamuyita Robert Musanyi bakadaama oba abakazi bonna bakadaama n'abakyala bonna abasinga ate nange nga kusala ekirimu abakazi bano balaba nubwo bango ine motoka efaanana nubwo bango oli mulema naye ine motoka naye ate bakadaama emotoka olusa batagimanyi batu bano betugenda wali mu kirabu oba out ogende ku picho wagende ku motoka usange bana abakyala babeera omanyi babeera mu omulimu gwa business yafuuka business yawe anyway nga bulijjo ango medi mu nakyalo ne yanzo kuddamu okusanga ndowooza kyali mulamu naye ng'oludde we tuli tutetenkanya mpola omanyi tubadde mukatagananga oyo producer muveeko kale nangamba mukama wo mulwadde okay abakyala baagala nnyo kibayita mu ab'olugezigezi muba ali gwe omukazi osobola mulimba mangu obugalubindi mbamanyi baba olunaku lwe basooka okunda tewalabanzi era bakadaba banyige mu mbiri mbadde ganyina muganda wange bamuyita Robert Musanyi ayina kapiki ke akatobyeko naye bamaama bamwagalirayo
tukapisha sebo banyiga n'okunyiga ate webigere tebamwagala bekiri era mukama waba akuyamba kufanga tuvuze ku moto wallahi mukikola mutya abazirina sinagula atambulira kagari nga tetunatandika esebo manyi last time waliwo kyangu wako tuva wano ngenda ufuna walo wa boda nebo boda yakola bikibi nena yaba boda bobo ntutte manya nto weso omuntu emabega boda yankumuka asonga kuba omuka ngatuusa okundi awo kawempe lindako yakuba omuka guno gwa piki atoyagala nchoge mbere open yo aboda yakuba omuka tugenda kukirirawo nga tuyingira mu kibuga ayongera oba jacket yali ewunya uli gwali muka yakolanga mu mwati ojibanyina sasa yakola bubi yayiguliza omulaba ng'agira mu akola bubi ategenda kuya ekintu kiwunya banane ngaba aba boda tubegayiride baka umumba kama bafe mwagala fenda tuve ku boda ngaki okay tutandise bakama bana okay mwebale mwenna abatugoberera ono ye Muhammad ye Medi agenda kubatu kwasaganya byebimu byonna todisa byebimwe Medi Muhammad mamutukuza abuzuru mucho bola abambajjo okwesimba odakika biri nya liri mummerako anyway tuli ku stories abakadama twasembayo nga tuli ku nfuna yaabwe n'enfuna y'amawanga negwange ejirifunamu obadde okimanyi nti bakadama balina omugaso okusinga abantu abo mu ggwanga abangi basinga abantu abangi mu ggwanga kisoboka naawe baizo bakadama bayingiriza nnyo eggwanga okusinga ne baminisita banobola kadama alina omugaso omunene okusinga ne baminisita banobola kadama ng'asinga minisita kati minisita alina mugaso ki minisita akola gwa kusokonkola kadama akola gwa kukola ki gwa kuyingiza kadama ayingiza ensimbi mu gavumenti omusoro ogujja mungi ate minisita ye ateza zaatwala ekyo tonagenda wala kino eno saga eriwo oludde president yamaze okigamba yasibawo emiliyoni 10 baatuta obukadde billions 5.3 kati bayingiziza mmeka MPs mmeka ze bayingiziza naye kadama buli lunaku terusuka lunaku nga teri kadama asine sente mu Uganda ekitono nnyo government efunako 5% buli kadama ekitono nnyo efunako 5% katugeze omwana bwasindika emitwalo 9 enwatuko 82 mu kasanvu mwezi afunye nyingi afuna 85 ekiza kadama aina percentage gyateka ku ggwanga era oyo bwavayo n'agamba nti kadama talina mugaso kyayambye ku ggwanga obwongo bwate bukola bulungi kyova olaba gavumenti esobola kukeera nkya neggalawo emikutu negamba nti kampani kyaddamu kutwala abaana bwe because government nga government efunamu nnyo okusinga omuntu waki nzola omukono nga ne bamalaya bagattako kinene ku ggwanga bagattako tibe bajjako emisolo ate omunyango najangu notise ebinyapu byono tebisolooza kyeki ekyo tugoba gundi ate gwe kati goleeta bino ebinyampiso gwe kunyampa tugoba bino kati goleeta bigundi ebiseereza kati tosobola kukwata kadama n'omwenkanya ne malaya no malaya bamaanyi nnyo bayamba abantu nga embeera okitegeera bamalaya mbati zemba mukama wange ekino ekintu tosobola kukwata malaya omugeraganya ne kadama mugaso naye kambuza omukono kadama leero zze kumuwolereza nnyo olwa comments ziri egaali ze bakuyisaamu mu comments ezimu waliwo yagambye omanyi anyway bwe tugenda comments ezo waliwo yagambye nze sobola kubeera kadama naye bakadama tebalina mugaso mungi muki kati wojjidde leero bategeeze kati kyenjagala obategeeza waliwo ebirungi by'abakadama n'ebibi bate ebisinga byebirungi awo wennyini nyina gwe nalabye ng'akaaba naye komenti katazinzite yakaabye ng'akaaba nange baba atufuddeko baba oli namumweza mwannyoko kati waliwo abaana eri bafuulayo ng'amaka gaabwe buli kimu famire naye bambi bakadama abo balina omugaso gwe bakola nti ne zino poloti zenyinyula nti bakadama bagula okusinga n'abali mu Uganda bana abasiba basama balina poloti mekazi baguze
oli misiru byoro nedda waliwo avaayo n'akugamba sisobola genda mu akadamba sisobola kukola ki but ye ayingiza mmeka omwezi kadamba ekitono nnyo buli lunaku ayingiza emitwalo 3 padde ng'alidde anywedde yeebase waliwo bakadamba naffe ne batuweereza ku nsimbi nibo bakadamba buli wakuteddeko ekyetaano ogamba aje abibafira aje webale tuweereza kati nanga omba musabira akole okay bwe tudde wali eri Muhammad ku nsonga ya gavumenti ensimbi meka zeefunamu mu bakadamba ekirala lwaki bana abali eno lwaki bakadama banna Uganda bafuna ensimbi ntono olina ganti nkola no mu Filipino yata afuna sente nyingi okusinga nze mu Uganda wali teka lifuga bakadama Saudi Uganda litiati Uganda teri teka lirina ilifuga bakadama mu Saudi ante so akubanga tuliteeka ngate mubakirizo gena ngane ne gundi muziwa gundi teririwo era last time bali bogera waliwo sage yabeera wono waliwo omwana we Sembabule waliwo sage yabaawo mwana afunye obuzibe Saudi alina okukomawo one of the MP nagenda mu parliament n'abagamba naye bwe bagenda okugalanjwa ebitabo okutaganjwa ebitabo ne balaba nti tewali bobe oyina okusala amagezi omwana oyo akole ki akomewo naye tewali teeka eriteeka enninga ku gavumenti ye Saudi nti pakiro oyo omwana omukomi wane Uganda katawo sometimes ntulane nebuuza minister wa Labour and Gender ayina mulimo ki gwako just ali awo nga kifaananyi sijanga basiba mu office bawandika empapula bali eri bakusa mbuto zaabwe naye tamanyi muntu wa wansi minister aveeyo obe government aveeyo etugambye nireteeka lifuga kadame Saudi ngabwe kiri kuma golabanga na mawagese gundi like Kenya ene babona batabona Uganda bakola ki basinga kulwaki bo bali nebiragiro byabo Ethiopia kati ki government nga ya Uganda kyeyino okukola okuyamba ku bakadama okutuula bagambe neteeka lifuga omwana we Saudi omwana agenda funa sente bweziti wano omwana agenda funa sente bweziti tumusaze ku sente bweziti nekyo okulala government bakendeze emisolo basala aberi basa olwensonga omwana lwasindika sente bamusala sente nyingi ekyo nakyo kizibu kyekiriwo bamusala percentage nkugambye wali bali mu 5 omwana bw'abeera n'emitwalo 9 ekitono nnyo ayinza okufuna emitwalo 82 wa 83 sente ziba nyingi ziba sente nyingi ziba sente nyingi kati tosobola kugamba nti omwana ogenda musala buli mwana jjukira ezo bazisala per month katugeze bwe bwosindise buli mwezi buli bwosindike sente kale tusigamba nti per month buli bwosindikira sente ugambye neero walo bakadama basindise sente ene gundi eno ngetujjako nnyo sente nyingi Western Union MoneyGram biki bungi ale MoneyGram nagichawamu bane ino obusoso bungi esinga ate ku gundi Western Union kasitobeera ne eri pini gibaweereza nobeera n'endaga muntu original Western Union eri easier than MoneyGram tosobola kuzija ngote national ID origin on Uganda nzenga zaagana nga bansimba baba tebakumanyi ego baba ebintu nawo mu banka byafuka byamanya kati walo ndagenda mu banka nga njagala sente sina national ID origin kali gwe sente ofuna zaki zangi nyizo kubanga nyina kati wange na mutwalira kuloni nyizo kubanga nyina kati wange na mutwalira kuloni nasindika sente zangi segoli nakaziga abaana bano tufudde bamada mumanyi nti ndi musajja bufumbu era ono musajja byayogera atali just ali mukumpayiriza okay so kati government yaffe teba kyamanyi muntu wa wansi bayino nga government ino vaayo negamba tutaddewo etteeka bweriti erifuga bakadama wallahi bwe bamala okukola ekyo nobwoba otulugunya omuntu katugeze waliwo ekibaawo nga muli nga family ekuwadde omukozi katugeze ife abakozi be Uganda tekifaanagana ng'ono omwana gw'osisinkanye ku kkubo kati abakozi be Uganda balinga be basinkanawa kubo era bw'ogenda Ministry of Gender and Labour tebasobola kuvayo ne bakugamba nti kino kitambula bwe kiti eriteeka tebalirina ate gavumenti efunamu nnyo tekimanyi nti efunamu nnyo singa lukya ku makya ne bagamba tebakyatwala omwana n'omesa Saudi oba Dubai oba Kati oba wa
Ukimanyi tuyinza okunonya nawo okulinnya ne wawula. Leero mbadde nzija ne ndengera jamu wali mukulu. Ngamba kino kiki. Kyokka nga abantu bangi abatali mu ggwanga. Ate abantu bangi abatali mu ggwanga. Kati ate gamba nga naffe benyiya muntu tunagula moto. Tunagula moto kati. Kati tandiko zigula labe. Singa otubera ne kati bwe tugenda ku ekyo sigamba. Kati kye tugenda okusala tugula mu moto kati tunayo banayita. Kati government tema ekintu kyefuna. By the way kyekyannemeseza n'okugula emmotoka kajamu. Eyo jamu. Basoke sabira mukole ko ekyo nduke ngule mmuru. Sigamba nti abantu bagago babiki. Nedda. Poor planning. Engeri gyowateekateekamu ekibuga kyo eby'engulizo bwe zinaatambula bwe waleeta obuzibu. Muhammad, bw'otunula munawo olaba nti tulinamu ka poor planning mu ggwanga lino. Ate ke kasinga obungi. Ke kasinga obungi. Sirembe mmwe temubiraba. Abaani. So kati mbadde nkyali wali. Government mbadde njigamba singa ekeera ku makya n'egamba nti ekoze kino na kino. Banna abaana basigalira nga beeyagala. Ne basigala eminoja nga gitambula bulungi. Government ebeefunamu nnyo. Jjukira kati ennamba y'abaana yakendeera ku lwaki nga tetulina tteeka. Okay. Tetulina tteeka. Kampani bazinyunyuuta. Abaana batya olumu okutambula. Nga tuvudde mu COVID twabeeranga 22 mu gumu. Kimanne. Ng'ekitono nnyo olunaku musobola okubeera n'abaana nga 5. Nga bagala kugenda. Kino bwe mba nnimba. Genda wali ku kisaawe obuuze 22 ekisaawe eki ku entebe ekisaawe bingi abaana batambulanga olunaku like 500 people. Before that genda ku internal affairs buli lunaku abaana bakolanga passport. It was 2021 nagenda wali ku internal affairs passport nimo kukola passport nimo na sina wakuita. Muhammad mwina nnyo ekisa mutambuza nnyo abakyala bomu banguyira. Bali cheap. Bali cheap. By the way, that's time nagamba byabakyala byeyongedde makasente kati. Bakuba government bundi. Nino omukyala gwe nalina nga kituufu kyayogerako nti akakadde. Waliwo omukyala yanga byayogera ebimu bituufu naye ebimu atulimbamu. First ku first namusanga. Omuntu oyo gwokyaza ebimu bituufu naye ebimu atulimbamu. Anyway, bwemba nkulimba ojja kujja ontuukire face to face. Ni mulungi mu kunnyonnyola. Muhammad, abalabi baagala okumanya. Muyina endagaano ze mu signings abaana bano nga bagenda ebweru okukola. Misoso kyeki egirimu ate nga ng'ovudde ku endagaano gye mu signings abo. Tulina n'endagaano nga gavumenti gyekola n'amawanga gali. Biki ebibeeramu temubaamu bya nsimbi. Ebyensimbi bibeeramu oba omanyi sente z'ogenda okukola. Kalinzi lwaki nsayininga nga manyi mugenda kunsala sente zange. Tebagamba tebagenda zikusala. Dola bwebeera bwe bakusala. Nze olumwana yali ajja emitwalo kyaliro mu mitwalo 87 gamusaze emitwalo 3 jukka. Ndeka obusobo buli kungi. Bajja kugamba. Ojja bisanga mu comment section. Omwana nga akoze mu mwaka mulamba. Wale abaana basindika emyezi 4 5 nga bakendeze ku kikunsala. Asindisa obukadde nga bona afunye obukadde 3 kitundu. Emitwalo 5 zonna zikoze eki kigenze emitwalo 4 emitwalo 2 kigenze school fees mulamba ezo nazo zigenze mu moto z'abaki z'abayimopi manyi bwaki sikuba kalu ibime ndetero kutakuba kalu igoro kuba kalu kachi siwe mu kulwachi nkera ku machani ne umusana wade ku simu mutufiriza obululu bwaffe awachi buchiche twafe nebo wandi badolonda katobo olonda mbakulembeza abaliwo olide no aliwo zimpasobola mu naliwo zimpasobola tekisoboka nawe ekyo kyekugamba kijja kuntwala mutulimbira gwe kati kulwachi basi kugamba unaliko kati basobola mu lwachi tomulonda byakolo laba bitufu ndi sibira kati sawa zino muzeta tachaina chako waliwo abakola ne mutamanyi just aliwo ngakisikirize tugende mu maso abaleba lw'Oswa TV tuline mukuru Medi bangambye kigamu ye Muhammad ate nga producer waffe manya kuboba akagatta kigamu basamwiri babasamu era samu okay mwebale mwenna abatugobera program yaffe tuli ku mbeera z'abakadaama government ensimbi ezifuna etya eyambye etya abakadaama okulaba nga government evaayo nesobola okubanga eyambako ku baana baffe kuba baba bannansi
America bwogira nti yo kumutuuze waayo omunansi ate kitaso ekizibe ekiriwa buli omu ayagala ateeke mu butonde bangamba America mu muntu bwagwa mutoyi oba mu kinyambo n'ennyonyi evaayo efe wano giba miguwa kino ekyawe California last time wana abantu be bajja omuliro gwabula singa kyali wano bandi bisa abantu bingana ki ate singa kyali wano singa gwe tokyakyogerako anti oba wafadde olwo n'ogubuuka bubuzi anyway olabe ekyawa California basala amagezi gonna nga wafa abantu bangi tebawera abantu abiri naye abantu basala amagezi abantu ne babajje olwensonga ekintu kigenda bbaawo nga bamaze kukola bakitegedde dda kituufu olabe ekyabeera wali mu kiteezi ando ebimu bibakwatamuko naye nga kabe musisi bamubala ne nti musisi agenda kujja agenda kukola bw'ati ate kitali wano mu Uganda wano buli by the way Uganda yensi esinga obugagga yo research wagikola Uganda yemu ku nsi ezisinga obugagga erina ssente naye lwakuba kyekyo lwakuba erina aguna emmeeza abatunyunyuuta anti nabye obugagga lwakuba erina abatunyunyuuta abanyunyuuzi Uganda efuna ssente nnyingi naye ziragawa amateeka bagakoze ameka gakola nene bati bagezeeko lino etteeka ly'abakadaama balitereeza abaana babonabonera esawuti ekira medi bakadaama bano bo tebalinga zino ensi endala kati nga bolabe ezo ez'abawarabu sisobola kuvaano kadaama n'agenda n'asaba mama ne baba kati nze ng'omwagalwa we ne ŋŋendayo okukolerayo nange nembeera mu nnyumba nabadde nina omulimu gwa couples nabadde ne couple drivers tewakola bizinesi yange ontegere kigamba yes okola wa mama ne baba gwe kadaama tugeze gwe mukyala wange tebasobola bamama kunzikiriza neŋŋenda nembeera ne mukyala wange nga yagenda nga tali mu mate yagenda dda ate omusangeyo ati musangeyo kubajjukira alwawo wadde okukola ka sexy kati nze mbeereyo nange tubeere mu kiyumba ffenna tulinayo abaana be tulinayo nga yava wano ne mukyala we nga bagaze kola mu kiyumba tugiyita couple drivers nabadde era ekyaliwo ngamba nga babeera mu kiyumba kyenjagala ekyo couple drivers njirina era ekyatawo olali ndaba nga bakadama mubakandaliriza nnyo bagenda okudda nga bonna bayebyeyebye nga bawumbye abaana battu akantu wakalemerako nnyo era mwe ba agenti mwe mufunamu akankubuuza wawaso olina emyaka emeka gyali basatu 29 nga tona wasaba olina omukazi amabbali bali bana olina kuolyako bali bana bebuba olyako mukazi nga yafuna sipulaaka bana producer otokube wakalago bana yenga wakumeka ati yekiruvannyuma abasigale nosula eri ebbali kati ekintu ekyo mwenga mwe abakiddwe mutuliza kipangapanga ekyo abadde emyaka ebiri nga mingi nze ddala sinawasanga mmalawo mazimwezi n'empulana gyaka kati faza amala emyaka emeka aye tondetera abafaza tubalina abalina n'abaana awoza bali mu kigo mbubalabirira balabirire abo bo bamanyi bafaza mutuleke bajje bali abamu kati mbadde enzija obwana bwa boda ndese batogera ku byeddiini biki ono yetakoze kyaluli ono wange oba bayeta bayidawo baganda bange batumiddeko ku stage ya MP wa foyo gundi bali mwezo batumiddeko abana ba boda aba stage nga yandese bali mwezo MP baba nga tagoka my client ya customer wange asinga bambi ka business kange yemu yatera ikusa nina mulabi avudde wawo ate alumbi eno era dabirira abaweza ali factors naye tokomba ku factor mukama wange atuwene kusirina nange mugambe anjucheyo ni producer wange tuli kusiri bali omwezo bali Ronald Nsubuga bali mwezo msajja wange nnyo bwalembera ku nsonga agiremerako agakuba ng'oli ya box the speaker so ye client wange mfutumiddeko ba customer bange abampagira ku business yange era nyongera batumirako kati obadde ombuuza nti bafa kati omwana bwabadde ngamba wali ngamba nti
ye yali muweereza mu church mu Kereziya nga yoma akwatira faza ebiki babita bakwata bitabo biki bakwata ebintu bingi 24 hours ngabera ne faza vanjiri byonna kati yatuka ekiseera bafaza wala batambula nnyo abanga batambula nnyo kati faza batuuka eyo atamira biki tabera mu mbeera nnungi yubuza musajja wali bwaba abulira byala nebwe tubeera eno ate nabyo byala gweva ku muntu agamba nti bonna kwabya n'abakazi ate nga faza era omuvuka yabivaamu nangamba kanzire ku boda kasitani yenda ku boda ebyedde nkugambye n'olowooza nimba kati ntoyo nga tebyebeereka nedda era musaasire ffe abaguma nyina zinyongera bagumya tebawabere mukola ensoga ate nemwagala okukwata bababa ne baana babalenzi ojja kufiirayo manyina nyenze baba nkulya ojja ku olowooza balabika bulungi ukimanyi abantu producer wange ayokulaba ku mama oli guwala onda kajjamo bakakyalimu kamama ojjaka kusindikira but temwagala nnyo bagumba bapapa baloza bababa mujja kukolesa mujja kufiirayo banyinasi just kuuma emyaka 2 okomewo ojja olibya ebintu byona naye wali omwana yatugambye yagenda 2 nesawo yaleera kyali saudi emyaka 6 bomba mbagalo yabayina sente abampeereza namuna ekyenjaga ku bakadaama abo bambi bayina ekisa kadaama akuweereza akasente ke bambi babikoledde muloosi nnyo okutuwa era nyongera bagamba banyinazi mulekerawo okusindikira abantu mutamanyi sente n'ekyokubiri bino bigunda ebyajja nti yingira mu kibiina bwekiti bagenda kuwa waliwo ebiina bino ebiriko bino abagunda ba kinga kimbuse mbutu mu global kikiriwe nti bakola begaba sente biki ate bakadaama njagala obbagati mu global teri kalungi kalimu wallahi bali mukubabba bubbi lwaki wale omwana gwe natwala yagenda kusindikira ono message nagamba ako media osobola okuyingira mu kibiina kyaffe ne mugamba kibiina ki waliwo mu global waliwo babikibira biringa 3 oba 4 genda mugamba biki nze ngambe mbanyo okukola ki musinga bakola batya anti bajja ne bagamba olese Samu kati ali mabegawo kati Samu asasudde emitwalo 6 naye omuntu agenda okugamba nti bunaku every day I'm handing 400 million wale nomuvuka yabadde ku gundi wanagamba nti bunaku ani million waliwo gundi eyo yabadde ku app yabadde Nigeria najiwuliddeko yakubyaba yabadde Nigeria eyo mbunga nga boteka emitwalo 10 bakuwa 2 ne bateka 2 bakuwa 4 bwe bityo yagaddewo nga abantu bataddeyo sente nyingi bamala kukuba wali ng'osindise nyingi waliwo cryptocurrency yali wano mu Uganda wano kiyakola abantu wagirako kati ekyasi waliwo ne muganda wange VJ Junior gye yalanganga company Capital Chicken yakuba abana Uganda kati banyinaze ensobi gye mukola ye nagamba bafunira mu ngoko ngazi zirya chofola abanyinaze abo abamu bakyali medde kuki taleme nayo kulwa bulungi tobe na milioni 5 ekyo abamu bati okuswala okudda tobe na milioni 5 nobere Saudi ku account yo okay Medi nina bye nawuliddeko nti baba tebanaaba banji ekizibu be kyamanyire ko perfume ezo chofola tebayinako siba mutuvu abate siba yonjo yaka kapakange wakana kaita baba kabera we akachi kakapakange wakaita kapakaita baba lwakwate kana abanako kayonjo but kaine ngereje kafana na mungabbo but producer ataka kugenda kasala but baba bate banabira kuddala tebanaba kalibe kwa bubu perfume banaba naye sinyo kizibu kyabwe perfume nnyo chovola kalwachi kyamazi balina mazago kyaganye mu dini ya fe era bogenera nnyo abasiraamu aba waliwo abasiraamu bano nti musiraamu genda mwetegereza nosanga n'ekigere nga kine enkyaca yasitayisako buyisi waliwo kigeyo kyegererezaako omusiraamu nti ono musiraamu bamanyi baba batambula nnyo atambula ku bigere so kati abamu bakwata omuzogo ogw'obutanaaba afuna buzi yokka n'amala naye bannange n'omuntu atanaaba nze mutya waliwo zino muzita mutya embalakiso bannange
ng'omaze ennaku zo nga 3 nga tonaaba tofuna emmembe olumu babennyanyala kubennyanyala okitegedde okubenyinyala oba ebyenyinyala bwebityo kale tebabaaga amulabanga omujamu omukyafu kati bakadama batebaagala batuukirira naye sebo olwabikadama byolaba nola nti kyafuna omubiri bebangi ate bwogenda otwala naye nakunnyonnyola embeera zayiseemu kuba kyagenda kukiri akwanza ekyandame bakadama n'oba omukwana tandika kukutendera mbeera muli mu mukwano aleeta byabababa bantulugunya kukwana kuvanga 6 mpaka 26 nga salary tenajja salary omala ogenda ku akawunti wakukyawa nafuna omulala anti kati ogenda musaba ssente wali lindako kadama akola atya akwana nga 6 nakomya 26 wali eziyingirira ensimbi wejjira abo akadaba abalima amagezi kadi bafala bano ba producer balide bakadaba balide sereza bakadaba bebataka kukunde bano ku internet mwimu omuntu omagula banga tava ku internet babloga balide sereza bakadaba babloga era kino njya kyogera banyinazi nlekeraawo okola ki bwe kitabe ekyo sebo no bayino bano omukwano gwengo oyina omukazi wa emyaka 10 genda gikola mutera mukazi njerezo udde nyina kinchukirako kati babloga abangi bafuna waida umanyi kulwacha abangi bano ba DJ ba bloga ba niti washi bafuna zizembere zimuze bataga stabagaza abayira baganyo ba questioninga orudde wa biki ate bobera mu mberezo utuke kisero genda kwasanga kaja kuitako wafuka damage so ensonga ngezo banji nazimuzivire kodda mulekera nina medi ekira kinalabe olumukyala yade program munaga nti yagane bamuteka mu kiyumba nga mulimu abantu nga 25 ne kyasinga omumala amaanyi nga ate abatano bamawube kiba kizibu nnyo okusanga family mawube ntono nnyo Saudi abana bajja tuga mu comment section abasinga bona bwotasanga mawube ojja kusanga mechi kaddenga kyakongo bala kibeera mu nju kyositula gwe mulimo gwe apama gwe bakuleetera ino mukyusa papa every day wala ne papa z'abakulu ezo ozimanyi njazi kuleetera wange gyeziri kadama yazikuleetera azitunda ate zaaki bazigula wane Uganda wano bazigula ata ne ajamba muna abakazi abangi besiba pampa twali gwe manyi abantu besibye balina twali ndi naawe kati bwe banagamba enkyabo ofuna mu muno mu Uganda mulimu abakazi abesiba pampa ofuna mu comment section nti bakugamba nti wana abakazi Uganda abangi bambala pampa ojja kwogera kati bana bali ebigundi ebisobozi awuliza bakozesa ki katulungi omukazi nayesiba pampa ano nga mukazi mukulu bangi yaki aba abaddeji nakirabika tuli mu Uganda munsi iyo kale kambuzi pampa aba yesiba yaki yayi n'obuzibu bwe mutawanya buki bute yugira kuba manyo omwana omuto bate bagala afuke bate bagala apame ku buliri ne bajibuza kuba n'omwana omuto emisana bagikujjako kano omukazi agisulamu katolaba waliwo abakazi naddala nga azadde nayonooneka ate nga buli kale tebalina mukyusa ki obumu bamusaze bubi obumu afunye obuzibu bwe butyo bano bankola bino bigundi bino biki ebyekisirusiru ebyo basinkana obuzibu bungi bano abakola ebyekisirusiru ngeki bukyabuze abaana bato bazannya ntera nnyo okwogera nnyo mu proverbs naye olwawo okuntegeera oba yesiruwaza simba oba ave busonga ai anyway kati tugenda awo bakama bange kyalo ne mukama wange ngamba abakute bambala pampa naye nambe kyasinza wano sigama nti mu Uganda ne Saudi ndala abantu abakulu awo bambala nnyo pampa bulu ndakwa ino mukyusa abakende bakate pampa naze mukazi wange mukazi wa mulirwana naze nyero dimukyusa muteka ko mukozi anto omukazi bwaba buwongo bwaba by the way on a serious note bwaba ino mukyala mwagale nga bwali mukyala mwagale nga bwali nga bwayimiridde
bwali ati oba mu bulungi oba mu bubi olina omwagala nga bwali ofunye bulungi nga bwali bwolina okukola ki olina omwagala olwensonga omukazi bw'abanga ali mu buzibu omulaba ngaekitenda mugaso bw'abeera obulungi ate bwabeera n'abasajja mukazi waba takulaba mu mbeera eri nga mulimu mu mbeera etayeyagaza katugeze muli mu mbeera ya bwavu biki enyingiza nga ntono ng'akulaba nga kasasiro mu biseera bye mulinamu akasente bwakubalanga nti oli musajja otabeera mukazi kadama wabo bayina ate bakadama baagala omusajja nga nnyonnyola banyinaze batomera dda. Okay, Medi, ekirala tulaba nti abawala abalungi, beautiful ladies, beautiful girls, ebiseera bisinga baagalwa nnyo abasajja ab'ebbeeyi, balina emikisa abakyala abalungi naye mubatwala ku byeyo abakyala abalungi gula omuwala ali beautiful omanyi bagenda fumbirwa lwakuba gundi alina ku sente bagenda eri kufumbirwa abafumbirwa wano ogamba nti olimu osanga omuwala ku kampani nga mulungi ayinza okugenda owa Mamadi owa wa Medi namufumbirwa owa Medi atwala bakadami ebyeyo atamanyi nti ekyabujjakero mulimu gukola ki gugwewo yagendayo fa gundo nayina kamera enkya agenda mukwata akafaananyi akateeke ku TikTok natamanya nti lwiza kukyenta ku makiro kamera ngatekoze eki ngefudde oba ogikola kati oyo tabeera mukazi ekyokubiri waliwo abasajja akuwasa byakusuubiramu ate natabikusangamu nasanga nga just akuwasiza waggulu olabika bulungi naye wansinga oli damage ng'olina enkyakya si nkyakya kyakyo osobola ozigumira okimanyi waliwo wasa omukazi nga mulungi ku maaso naye wansinga damage wansi nga talina akabina bano bali fulaati akabina si kikulu ate akabina sikekawasa akabina sikowasa era bw'okeera ku makya nti gogenda wasa kabina owase ebbeere ettutu owase omuwala alabika obulungi singa bukya ku makya byonna nga temuliiko oba ogenda mugo kati gwe kikyowasa ekyawansi owasa mukazi alina ebirowoozo alowoleza enkya nga biri wansi ebirowoozo omusajja muki omusajja muki gwoŋŋambye mwennyini producer omusajja muki ndi musajja muganda mugaye si musajja wa kabaka bano bajja mu buzi just yagwanga era nga bakayaniriza buli omu just olwensonga tebuŋŋamba nti owasiza nkubuuziza omukazi alina ebirowoozo alowoleza wala alowooza ku byenkya bano bawala baffe balaba balowooza ku kyaleero omuntu bano kusama omugulidde enkoko bazize enkoko yabwe ennungi enkoko yabwe ennungi so omuyesa wano omugulidde enkoko agiridde talowooza singa lukyenkyeza enkoko tokola singa lukya ku makyeza enkoko nga tokoze eki nga tozirina aba agenda kukola ati kati bw'oba owasa kati bano obadde abuuza abawala abo abagenda ebweru nga balungi omuwala afumbirwa byabadde asuubira mu musajja takoze eki tabifunye byabadde asuubira mu musajja takoze eki tabifunye kati ku nkomerero nagamba kazongende ku kyeyo yamanyiira omusajja yamuwasanga amutwala out buka every Saturday agenda tuka Saturday nga tekyakoze eki ngisente zikyagula kati beba mubosanga ku kampani nga bagenzi nyine mukwano gwange yampa mukyala we okay yampa mukyala nti mutwale ebwe yamumpa nti muwase mukwata buba ati bande wine emekisa yamumpa nti muwase omuvuka alabika bulungi omuwala alabika bulungi omwana bwotunirwa omukyala omuwala bulungi kati bba wajja ku kampani kumusayinira amunyanjulira nze nali nkimanya naye kampani yabagamba kampani ntono ki mubulaga wange omuvuka nga alabika bulungi akola ne ku radio kale kati mina tuwa omukyala ne mubuuza kiki enyingiza yatuuka nekola ki negana waliwo bali asuubira tekyakola ki nze nfaafagana naye alaba n'abalungi bw'ajja ku kampani alwana nnyo ayagala biwaka ayagala process yonna eggwe nga ali ku kampani ate tayagala eri emabega mwenge tubamanyira artist olwana nnyo yabasooka okutambula ne zino line ze mbasimbisa yasooka mu maaso ennyonyi weegirira bwetinga baana baagala birungi kati ffe bannamagwota tetukyagenze
ate tiwali batono nnyo abagenda ayina abakyala abo tuzi nabadde n'abaana natwalayo omwana ka myaka 2 nkatusa kuka Medi jolaganda bayo yatuka ku company nakola medical era nchana genda ku training yagenze kuva ku training nga ina contact bande be yasangawo gabacha anti kati jukira nayo company wina mu kino ani akulese Medi nedda kiri bwe kiti bulume beera chance necho okubiri bobango oli nebyekika bikutambulirako ebyewo byonna bikuli ku mutwe oyinza okuwawo okufuna contract ekyo kusatu bwobo inanga abantu bakutambulirako oyinza okulima ogenda ku kintu kyovula basamutemizi bandamu tubagamba botuuka ku company baba bogenda kuwonja genda toyasama nnyo mu byalo nti ngenda ku kyeyo bajja kusiranya waliwo kimanyi omuntu aba ayagala obeerawo tokyuka kati bannayuganda beomanyi be bangi levo gy'olimu yagala akole ki akolabiraawo tayagala kuwulira nti gundi yagenze kukola 800 kamakunda agenda kumpitako at least agenda mutambulira agende kubasawo abaganda osanga omwana amaze emyaka 2 ku company bande bagenda ofuna contract zono no yeni terabika olwana ize no mwana omukonje yamala omwaka 10 n'ekitundu tanatambula Jonas yakatambula recently Medi abaana abalungi banna babawala bafunamu okusomoozebwawo nga bagenda binja ati olesonga kati ne staff obulumno oyizo kusanga ne manager nga amwagala tagala agenda yagasoka abirawo ninawo company emeri yawo baizawo nanyini yo musumba n'okwa n'omusumba n'abasumba bayina ne yakola abaana omusumba buli mwana ajja abeera mu n'igwakwana waliwo kawala kange yali akalemeseza n'okutambula banne batambudde akana kaali kato babeewa bwe baŋŋamba gundi nga tatambula ngenda kuwa research ku company Medi oyo yafuuka mukyala musumba ngamba kiki musumba nga yebaka n'abaana kisoboka nayo musumba nga ayina eddiini bayibuli babisomerawo ayina ne church ino ayina ne company oba n'abasumba ekyakola bakadamu oba ne badirector ba company balabira kumwe ba agent ba agent olumu nze nkugambye waliwo omwana gwe ntwala ku company nga tamanyi kubira genda ku company bweti ne bweti ujja kusanga ogundo mugabe mama yasindise full stop bwatuuka ne kwa office nenkiriya linga byekiriya linze omwana akola buli kimunga tandabi we bali bajja kugamba Medi tumumanyi tukoma mulaba ku bifaananyi olumu n'obutandaba mpozi bwaba atusa oli kusawa y'okugenda nina WhatsApp group yaabwe kata omukayugamu era naye abawulira ddoboozi lyange katata agenda nina kadama namugamba mpereza ku kifaananyi kyo ye yakututte agent kata ndozo wa mu nsobi ate yampereza bitundu bya kyama ki namba kadama bulijjo ali ne agent byali birungi ali kunze basubira engeri gye wali mukyamu wali emabega Katonda wasi akaze kayinza okukoma omanya abantu banyinaze oli mumukola ensobi otuusa e Saudi abasajja otandise basindikira bitundu by'ebyama ebitundu by'ebyama byosindikira omusajja oyo teri kyagenda kuyamba just omusajja olumu aba akubalako kyakubalako naye mulwane nnyo ebintu ebyo mubyesonyiwe mufune groups zinezikuba olwali mugende ku live byebyo naye ebintu by'ebyama biswaza oyongera kutuyobola kitiibwa kyo omusajja bulwogera ku maca nze nga Medi n'osindikira ebitundu byo ebyekyama ku social media wallahi mbasikubala amate mbasigenda kukola ki nobwe mbamba nenyine ekirowoozo ky'okuwasa sigenda kuwasa ate biranga bikula bikidde bulungi lwaki tomuwasa wobinsindikidde gwalabe ku kitundu nga kyanyumye wobinsindikidde gwakasindikira bakusanga munana okay akasembayo tugaleyo program ya feso y'olunaku lwaleero Medi lwaki government etuyamba ku kino naddala mu abakiruddemu nti company zisinga zibba abantu naye company ezo ne zikwatibwako obulya bulungi ne baziggala naye baziggala ate bano ababbi abaana ate bo tebakwatibwako kye bakola
ate ne bagula company ndala kera kimadinda kugamba bolo company eri awo olungujja ya bajigala mu myezi ng'ebiri mabega ne bagula branch endala ne balanga abaana bayiika kati nze genda mu office direct eri munda gwe nasanga yagwe dalekeri ate nga ye director waawo kati mulwaki mubawo abaana ng'omanyi baffe kimanyi nga company mpulira eranga mpya nawo babayika nnyo ku bipya andi katosooka n'otuukayo nga sina kuweza abaana sooka nentuuka ne twogera terms and condition bwezikiriza nga tukola okay naffe tulina terms zaffe zitambulira kati bayinza kikola batya abaana kati abaana olumu ntera nnyo okubagamba bannyinazi company ezo mulaba nti ziranga ezimu ennyingi by the way 95% zina miliyo waliwo omakola mu company muyanganyo kati otandise tukuba ssebo yakulabye yakagiyo konna yakasasiyo konna nakansindikira konna ne mugamba nende okimanyi mukama wangu okimanyi ate awo juga nawo boyagala ensimbi akimanyi naŋŋamba ezimu naye si ffenna ne mugamba era nsogedde nti company zonna so kati bannyinazi olumu batomera kati nina era next time tujja kwogera ku ky'abaana zino company amawanga gasinga okuvaamu abaana bagenda Saudi oba regions ezisinga abaana ogenda Saudi kati omwana aveeyo waffe mu kyalo eriisingiwo nga tayingirangako Kampala kituufu awulidde redi yeranga so ayagala abaana 10 bagenda bweru ojja tojja na 10 jangu nendanga muntu yo nez'abakadde bo oba oliawo nga atatuuka eno nga babagamba nalo ogenda tambuza plastic registration emitwalo 15 ebasookerawo registration emitwalo 10 n'emeka bw'oba olinayo embuzi nga bagamba yakasala kola n'akamba konna nga bwe twakateekayo kola nangamba konna bwe nakasala bwe yakansindiki yakasala kola nanga aratase tukuba nnyondo ku mutwe okay medisibula abatulaba tusobola okubatinga nga sinabasiiba omanyi leero olubadde lunaku okay kituufu okitegedde naye kyamanyi abakristaayo n'abenzikiriza nga si basiraamu ndowooza leero ebyokwegatta mu yesu lwaki leero bali mu maziga oba si kyekyo sikukungubaga kati gwesobola okwegatta nga oli mukungubaga naye ngenze laba mwembadde mpita emmotoka nga ziyitamu ziranga mikolo waliwo ebivulo waliwo ekivulo n'ekivu ate nga lunaku lwakungu mwandibadde mu nju mwenna nga muli basiifu mukaaba omuntu bwembanga mufiiriddwa pozi wangamba yona omukazi eka gyali olawaddeko wakanga webasa olina munyiivu nnyo omukazi nakuyisambu ati okugulu ageze bwemba ndi munyiivu nebakanga ntunula eri siibula abatulaba abatulabanga bulijjo ankomedi munnakyalo mwongere tufollowinga mwongere kutulayikinga bukomenti si bwamwe tubulaba mwana bwe yakuyise siibula abatulaba sina siibula mwana yaganye abasajja bali kwembunda z'emitwe next time tujja byeyongera abali baswati vitu bayaziza nnyo mwebale mwenna bakadama tubatumirako abatuweza ku nsimbi nammwe abakodo baazo ate olumande babafera tubina n'olundi babere bakodo Katabira Muhammad wali netusobola okubanga tutambuza embeera nga bweyina okubeera Moshi Media gyolina okwegwata niso okubanga ekwasaganya ebifaananyi byonna eby'omulembe bakadama mwekwate Moshi Media ejja kuba ekifaananyi ng'oliraza nakutegeera nti wali ogenzeeko e Saudi mu baba abababa ne mama tetujja kusukawo wano mwebale nnyo mwebale ddala babayi Lubalusewa TV mazima ku mazima.